Sabite egwedde akoyira ekibiina ekivuga gavumenti ekya Forum for Democratic Change FDC Patrick Oboy yavaayo n'afulumya abakulembeze abajja abagenda okukulira abo bonna abali ku ludda olw'obula gavumenti mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. Ku lunaku olwokutaano bwe yali ayogerako eri bannamawulire yategeeza nga bw'alonze abakulembeze abajja nga bano yabatuuma amannya ag'enjawulo omuli Minority Leader ng'ono yali Betty Owol Ochan, Minority Chief Whip yali omubaka Ibrahim Ssemujunganda, omumyuka we yali Tony Muhindo, Commissioner Francis Munjuche n'abakulembeze abalala. Abantu ab'enjawulo be yasuula omuli Winfred Kiza ng'ono yabadde akulira oludda olw'obwa gavumenti mu lukiiko lw'eggwanga olukulu awamu n'omubaka Abdul Katuntu. Mu kwogerako ne bannamawulire enkya ya leero, Winfred Kiza ategeezezza nga bw'atafunanga kiwandiiko kyonna awamu ne Parliament eyawamu emuggyako obuyinza bwe. Ne kaakano nkyali mu ofiisi kubanga sinnaafuna bbaluwa egamba nti Winnie va mu ofiisi, waliwo abakulembeze abalala bazze. Parliament is an institution of government. Pate yange weba ewaayo abakulembeze abalala erina kuwandikira Parliament. Kati Parliament nga bwe tuyimiridde tenafuna ekiwandiiko ekiva ku pate yange nga kiraga nti bafunye abakulembeze abapya. Newankubadde ng'ekibiina kya FDC kikyagenda maaso n'okukkuluma nga bwe kyawangula okulonda kwa bonna mu mwaka gwa 2016, Winfred Kiza abalambise ku biki bye bateekeddwa okuba nga bagoberera singa baba baagala okuweereza omuntu yenna mu lukiiko lw'eggwanga olukulu abeere nga yakulira oludda oluvuganya gavumenti. Article 82A of the Constitution teyogera ku lead of minority, eyogera ku lead of opposition. Ekyo ekigambo opposition bwe kiba kituzitowera nga pate tubite. Kinjagala kuwabula pate yange nti bwe baba bagenda kuleeta abakulembeze abalala tetubaganye ate tulirenda okukolagana nabo naye bakole correction mu ndowooza bawe amanya nga bawandiseeko leader of opposition. Mu lutuula lwa bannamawulire lwatuuzizza awerekeddwako abaka abatali bamu omuli Robert Centenary ng'ono naye alina by'ayogedde ku nkyukakyuka ezaakoleddwa. Bw'obeera omuzadde ng'ogamba mutabani wange ono akola bulungi mu kibiina, yabadde akulembera mu kibiina, ate ggwe omuzadde nga gw'osookedde okubonereza oyo mutabani wo abadde akola obulungi mu kibiina, kiba kitegeeza olina ekizibu. Mu nkola ennungi omuntu abadde akola obulungi tomubonereza, omusiima. There were 8 who supported Amuria. Assuming the 30 or so that I belong, and even if there were 25, decided that remaining 1 year to leave FDC and form the party and join another party, they would be the majority because they will be 25 or they will be 30. So what will FDC be? That remaining 1 year, they will be the minority. Wabuuziddwa oba balina okusoomoozebwa okutali kumu mu kibiina kya FDC awamu n'ebyo Patrick Oboy byayogera nti agezezzaako okumunoonya babeeko bye bagaayagaayamu naye nga asira nsaano ku mazzi naye ensonga agitaanyiza. Ne pate president wa akwate entebe aginyweze. Bino ebigamba nti badengezaako okutuuka ku bakulembeze ba Parliament naye tebampadde budde, tebampadde kaseera. Bw'obeera taata w'abaana tolaga abantu nti abaana bakulemberedde. Okwata n'ogamba abantu nze nannyini maka gano ate ne balaba ng'oli awo weehuuba omutima ng'okimanyi nti naye wano weetudde ebintu byagana dda naye tokiragirawo. Abantu ab'enjawulo bakulembeddeko oludda olw'obula gavumenti mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. Mu myaka egy'enkaaga Dr. Milton Obote yaliko akulira oludda oluvuganya gavumenti, Basil Batalingaya n'amuddira mu bigere, Alex Latim ye yaddako, Paul Kawanga Ssemwogere n'addako, Maurice Ogenga Latigo mu mwaka gwa 2016 paka 2011 ye yalimu, omubaka Nathan Nandala Mafabi 2011 okutuusa 2014, Wafula Ogutu Philip 2014 okutuusa 2016, Winfred Kiza yabadde kaakadde kano. Isa Kigongo kulwa Channel 44 Oleggulo.